ne nabadde nko ku TVM ne ngamba abantu nti tuyina ekizibu kya music industry. Yes sir. The music industry bw'okole kana ida wadda kati ofuuse sita ojja kulaba abakazi ofuuse sita obali tosala kiyira kati ne Kampala bakumanyi kakati ojja kulaba nga abakazi bakwana zetera kugamba abantu abakazi bebweru batukwananga n'abudumulasi nefe twabbanga babbe tetwabe bakangako kuba bw'okola erinnya n'obanga mugema abakazi bangi abakola ki abakwetanira waliwo omukazi munnabyabufuzi agana kwesimbawo kyakoze abayimbi ne bannabyabufuzi oyo mukazi mumumanyi ku internet aba internet bamumanyi erinnya oyo mukazi ali yamwogera nako yezira kulaba nti dabadde ovuddeyo otegera bulungi nti abayimbi b'ofuuka sita abakazi abakulu bakwettanira abakazi abakulu basiba ne betting nti kamanyi ku kamiliyoni bwafaanana mpuliriza nti omwana yacamuka nnyo bwe yacamuka n'atekenga obulamu for granted bagambye abadde ng'abeera wali nateete kati omuntu ategera osologana obeera awe nateete kakati lwaki njogera bwe nti bwe yafuna ebizibu byate n'abisiba ku Walukagga nti Walukagga yamutaddeko ebizibu mukatonda mugulu Walukagga si mulogo nze amayimbi bakadonkamu omuntu yali omulogo mukubuulire tonyiige omuntu eyali omulogo yali ono yasiramuka ye yali muki yabigendangamu edde ne kati yasiramuka neyenenya n'ava mu shiriki naye Walukagga ebbanga lyembadde naye Walukagga tafuwanga ku mmindi Walukagga ayina ebizibu ebina nze Walukagga bonga nti bamukutira omusajja muloogi simuwakanyira Walukagga bongamba nti ayina entondo sikola ki bongamba nti Walukagga yeewaana Walukagga endongo emusala nafuna abantu 10 naga nafunya abantu omutwalo gumu nze buli muyimbi wano manyi kyasobola okukola nekyasobola kukola ki Walukagga bwafuna abantu 10 ayinza okugamba bannange nakikubye wajjudde naye nga mutuufu endongo yamukoze eki kati ze tolina kyogenda kungamba mu industry wano ze muntu ali wayogera amazima naye puroguramu yayo teri kutaliza nti Walukagga Freedom City yafuna abantu nga 7 n'alowooza nti yafuna abantu 200 wanagamba omuntu akyakubye Freedom City nenjirako bamuyita alien skin eriko terikola ki teriddamu kubaawo kati Walukagga musajja watu alina maalo malala kwewaana nabwe Walukagga namukemakedde ekivulu kyatusala namugamba kati okodangamba nze nkwata sapuli Walukagga alogemugema tebabadde mu level yemu ate Walukagga yabadde awa mugema emirimu Walukagga yawale mugema chance okuyimba kuki kati mugema bwe yamanya ntagenda kuona ayina okuteekawo theory afune sympathy basale musale bamuwe sente ebigamba namwe ate abantu abalowooleza mu ddogo mutugyeko obusirusiru tebakulimba nti waliyo omuntu ayinza okukuloga n'ofa ebantuukoyo kati lwaki Walukagga mujjako eddogo Walukagga bewalanako nesegawaga otalonze ndi otadde Walukagga yagana ogenda okuloga Vincent Sega wanze nakolanga obubadde bwe yakolanga ne Walukagga kanakyo kankyogere ate kati muntu ankudde ngenda kwogera ebyama mbadde sagala kubyogera bwe nategekanga Vincent Segawa abampuliza ku ledio ngendo ngensala afuna abantu kunyanga Segawa ye yali muko obuntu ntobo twaberanga eyo mubende mu byalo nga tukyokoza Walukagga tayina n'omugo yaloga kasikanga busesi na ntondo neka kati Walukagga ate kimwalanya kati ate bangambye ati yakwana muka mugema kati obusungu bwa mugema namutekako ekintu nti Walukagga era kigambibwa nti ne muzeeyo wakadonkamu yasigalawo ze nkwa information kubanga nabyogedde Kampala sabyo kati wano ndi Busoga Walukagga alinamuko omuyimbi omukulu yasigalawo mu kadonkamu gwe kankuwa example Kafeero Sebata basudde ku muyimbi omu yasigalawo kwawo alina mukazi w'omusajja yali mukyala w'omuyimbi era omuyimbi yawulira pressure musajja mukulu Walukagga yabangamba yakuba amatoke ga mukyala we ontegera bulungi kyekugamba nti Walukagga bagambanga nti mulogo tokikiriza nga bagambanga nti ali mulogo ikkiriza bwe bagambanga nti aguze bulingi ezimasamasa afaanana n'abasajja b'e Masaka kkiriza bwe bagambanga nti yeewanye mbu yakoze ennyonyi kkiriza naye taliimu kintu kya bulogo Walukagga si mulogo era n'omwana yenenye muggulu gy'ali okulekera omusajja ekintu ekyobusirusiru era ngamba mwe n'abasoga bwowulira ng'oli agamba nti Walukagga mulogo yasse omuntu mukuba oluyi nja kusasula kubanga manye muno mu industry abantu abeera guzamba manyi kakati ffe mu bapromota nasanga bbala mu mulogo ne mbimugjamu nze sigenda nko musawo ne Abitex yalemera mu bintu bye kati ze kubulira kituufu bwe bagambanga nti bajja manyine sawo erifaanana nze omulimu gwange gwakusamba masabo na gavuma nalina omusajja akuba endengo bamuyita Inule Mayanja yalinga musamize nnyo nenze namulokola wana mugamba nti kamanga nagera nentulamu kankubira ekintu kimu industry abantu bemanya Abitex talogamu ne Abitex yakkiriza mu byewaabwe nze ate sibikola ki kubanga nakyogera nti African Traditional Society eno yalenziza abantu emabega mukanwa mugula olwala infection bagamba bakoloze ettalo bwe nabuuza Mama Fira nti baloga batita nangamba nti okwata entwalo gifumitamu ekiti bwe bokibuka ng'ofune awo ne manya nti yo science mufu jjukira nti African Traditional Society ompulira bakutiisatiisa ne bakukangakanga
bakumira mu intimidation kiringa balokole abalokole bakumira abantu mu intimidation toliko muzimu gwa kawula buba bwenzi Jezebelo naga nkujjako muzimu gwa bwenzi naye ngo bwenzi okyajja muweka mu mutima kubanga obwenzi you spend a lot of money you don't develop takulakulana jiga kadabala tukwa musimple mathematics oba n'abakazi 15 nga buli mukazi ayagala emitwalo 2 zese mekazo spending olunaku onokulakulana ddi kati obwenzi olina kusoka kwekona nojja n'obuvaamu pasa si yango obwenzi endogozi ekiriga gaba bugagga obugagga tali musawo muganda abugaba tali pasta nga babugagga ompulya bulungi obugagga kiba mu mentality yo obugagga kugaba bwe mpadde badde nkusanga obona n'enkuwa nange Katonda ampa amagezi n'omukisa n'enfuna tulakulima nga tolyo pasta bomunogo obulamu tali science wekyo kisawo kiganda bafere wakola ku ekivulu ni lagadi natwala ebonize eyo ekasese ne lagadi ngamba nti botologa enkuba kuno kuliko akasajja kaloga enkuba katonya nengamba lagadi enkuba ketonye nengana lagadi nanzibe emitwalo nangamba musawo muwe emitwalo 10 nengano zitola nanga kati mu dakika 3 enkuba egenda tonya enkuba tiyatonya ekivulu kya jamaizi naye ate ekivulu kyansala nkulaga deception y'obulogo kati wenamba omusawo omuganda emitwalo 10 nga lagadi engambye nzimuwe ekivulu abadde batakola ki bali bakwide naye nga ebonize mati nakola nesiba akaba kubanga nali njiya amagezi gakuba mwami Katende butamuwa balance nefula bwenti ng'omulambo n'endala mbala ebonize ne bagamba bajafudde ne badduka ne badde e Kampala kakati lagadi engamba olaba omusajja enkuba teyagitonyeseza naga akakola ekintu ekinakuluma kubuza abantu naye nga science akirimu toseka saalanga solution y'ekivulu tebakulimba kulanga bulungi tali pastor aleta abantu mu kivulu tali muloga aleta abantu mu kivulu kulanga kakati omanyi lwaki Katonda akikola bwatyo n'omusaba okuva ku makya paka ekiro naye Katonda yayagala okununula ebibi byo yamala kuwa mwana we Yesu onunulwe otegedde bulungi ebivulu bingi bajja ebigire mu wiiki eno gye tulimu chicken yabaire nisho Geniel Zamba endongo yasaze Geniel Zamba endongo yasaze Geniel Zamba Geniel Zamba yakoze sho n'agirabira ye n'abazungu bana balamu be naludde okulaba endongo esala mu Uganda nge yasaze Geniel nakabye n'amaaso gano gazimbye ndoza mugalaba amaaso ga gazimbye Geniel yafunye abazungu omuzungu omu mukyala we muganda w'omuzungu bwe yajja naye babiri n'alekana abawala babiri balamu be beyavira nabo kukuliya kakati Geniel yalemera mu traditional economy yalemera mu nkola enkadde Eda yayimbanga koyi ebikocho jajja wange nakimuluse mu luweero byangereranga mu myaka gy'enkumi 2 Geniel yakola ki kati yalowooza omulimu gukyali ku koyi n'agaana okwa advancinga bano abaana ba gravity bafefe busi bayimbi ba hip hop twabamanyira mu hip hop naye bakola kyaita evolution they evolved from koyi music from ebikocho music ne bamanya nti audience kati ya dance hall nti gravity akuba enyama erimu egumba ngerimu omudigido biribi hip hop byamuleta n'amanya kati market kiyendimu nakaka nkube na lumanse embaga ya Isima n'Amina ne muwala wayigo okugera jana uli embaga ya Isima n'Amina kati Geniel yali atayina amalala kyona n'ekyo kyabayita stardom eyedda pambula n'omulembe kyovanze bajosibwa mu bapromota manya nti muyimbi kyatunda shiba gwe ngenda naye sijja kutegeka kagologosi sijja kutegeka Matiya Luyima ba Matiya Luyima yalina audience ye y'emirembe emikadde kati Geniel losi gye yakoze okulanga yalanga yagezaako losi gye yakoze ayinza okufundikira nga adduse bweru bwe mumate mwabadde sente z'abazungu hip hop talina future mu Uganda omu amagezi ki ate ze ndamukoze amagezi gakoze kutegeka ndi promoter yamaze kunebuzaako kyoka nze nga bamagezi Geniel ave mu kuyimba akuze style tekyatunda amayedi hip hop yagaana navyo ekimanyi tetegeka n'afuna ekyafunya navyo okimanyi navyo yayimba n'engoma eŋŋanda ekimanyi navyo yayimba hip hop n'amwongerako style endala eza music esupportinga hip hop tosobola kuyimba hip hop nga tomusupportinze eyo ogwo mulembe gwa hip hop gwaggwaku gwa Baloki Giant nti ebisira bye Baloki Giant guno omuntu olina okukola n'amaanyi mpaka lasiti guno omulembe gwa lasi gu style yaba lasi ebyo byakola ki byaggwako kati Geniel kikyalina okukola nkyamanyi musajja mukulu kati asooka yesonyiwa music wa Uganda kwata mutegeera yakola ensobi n'agenda ebweru n'awasa omuzungu alooza ebintu bitambulanga Bulaaya tamanyi twande bosanga Kyagulanyi mu bbaala omugabo Brad na milioni 2 itakuwa itukube Geniel ajja kusaba milioni 10 bano babebe kulu
Chameleone Bobby Wine bamanyi market ediriwo Chameleone bwasanga dabadanga mumanyi osolo muyimbisa ku million 3 bwasanga mu business nga simu kwano gwakusaba bokadde 15 wona otakadde bulungi ndi bamanya dabada jamu ko sakuledi ya nyambe kino wana ankole boti leka amale gat funa million kade satu za dabada njamu funina mu wali walala aida ku promotinga aida ku bulango nti keti yampadde ekivulu kya keti kinyongera kochi ti promoter wa amanyi katika ngose mileage ya keti to outsource as a promoters bwe nakola ekivulu kya keti abantu bajamanya ati ndi wa amanyi ngagene yugeni akamagezi takakola ki ndi time dynamics of the Uganda market achali kubiri be bamuwananga ku mirembe gy'aba radio bread and butter kubanga omuntu wa amanyi ati yandi gende tyafunye abantu bawera 10 tiyandi ndo abantu 10 abantu bagalanya abantu abafaanana Ompulide oli mu America simanyi okutaka kazungu mu kiwato simanyi hi bwana simanyi whatsapp kati genero muze mwamagezi ave mu kwemba yandi badde legend akume ekitiibwa kyekyo buli olwa mu kintu notomanya generation ibwe tambula oswala kati yaswadde luli abadde atiisatiisa ate saasobola waliwo otokana nogera tubaita standard gross standard nobanga wakoma nga wakola ki wakona sikona sijja mutekako serimedi yakona nti kati yandibadde yebuuzibwako yandibadde akola studio ye nakola record label nga bwakola nasayininga abayimbi abapya n'abawandiikira atasobola okufuna munyo okusinga nga yabende kubanga test ye yagitako kebe MTN yaleta enamba empya MTN yatandika na 0392 nefollow vinaleta 0772 nefollow kugamba ye MTN etambula na mulembe sawa zino bwokwata simu ya 0772 bakola bange yazirwanako kati conclusive general abulaninga abana abapya kubanga kyamutuuseeko omuntu oyinza okwetuka kwandoza yalina sente z'abazungu tuyinza okugamba nti yakoze loosi nga yafunye niwe bacharity n'obulwayo n'omunywenja gayingira chicken yafunye abantu chicken yafunye batikitoka banne nebaza batikitoka mwe n'abawagidde chicken mwebale okulaga omutima ogwo chicken yabadde yakoze organize this show naye ensobi gye yakoze taatawe yageze ku stage nga atamidde nalabye taatawe nambe emu oyo mwagala nnyo naye nambe emu kyeyakoze nambe emu teyakoze kintu kiri mu mutima mubi okujayo yabadde taata wa mwana yabadde with authority kubanga nambe emu yazala chicken bwe yali abazadde batu bamanyi nti bano abaana kati chicken alinayo buddeemu obuti omuswaza kati chicken yalina omukazi gwakwana nga abulaga nti wakabi kati taata yabadde mu bya famire byakika bw'ogendanga mu public place not the audience of your son otambuliremu kati mama wa chicken yatambulire ne audience ya chicken yeswaga nambe emu yazze nga biyawa mwekubidde ate kane kyabadde amugamba kituufu nti taata nambe emu yabadde abulirira chicken nti omusajja taba na mutima gwa butiitiizi naye nga ate kyayogera chicken ensonga za Rwanda yamanye obuzibu obuzikola ki obudiremu taata yabadde mutuufu n'omwana yabadde ki ekintu kye bakoze kyenja okunenyamu chicken yakoze by'okuggyako ebyuma kubanga omuntu omukulu yandibadde agamba bwati nti bannange byonna ebyogeddwa si byange bya muzeeyiwa notomutyoboola ontegedde bulungi eba disrespect omuzadde omuleka nakola kasasiro we yenna gwe ng'omwana omugezi n'okwata akazindaalo bafaani bange mbebaza okujja ebigambo byonna taata byayogedde sikola lutalo ku stage yabadde so disorganized kubanga wali taata gwe wamuyise ku stage alina right okwogera kyayagala tewamwadde script alina kwogera kino naki mpuliriza bulungi kyekugamba njagala dabadde oyiga okuwuliriza nti taata byayaliza agamba nti chicken olina akatima akanafu simanyi biki omusajja gwomuleka n'abimalayo respect him naye akanalabye chicken taata mama n'omwana nga taata bamuyise nga third party kubanga yamaze kusaba permission taata tumuyite iwayinza okuba nga oli kibonera ku stage aye ng'embeera eyo eriwo okuva ewaka era bibakuva waka naye kakati mu public wali kibayita public relations oleka nambe munayogera ebintu bye bwe ng'osirise nte tulina katima toweetonda tokola ki mbusa n'okubusaba nambe musi yazala chicken nga balina akabadde ke bazanya kubanga chicken yabadde alina okoleka kitaawe ayogere kasasiro yena bwe yabadde akola ki then gweokwata okole disclaimer ogambe banyabo ne baseba abatulaba ebigambo byonna ebyogeddwa si byange bya taata era yabivunanya obadde owangudde naye sikubusika ku kazindaalo nga mwana muto ne mukola ebintu bya ghetto ati jjako ebyuma gw'omuleko linayogera byakuba wamuyise that was humiliating kubanga kati yaswadde nambe mu bamuswaziza nnyo nalebe video nempulira nga I feel so disgusted. Tato omulekera ekitiibwa kye ngaani kubanga oguma ye taatawo bw'osala taatawo nga ayiwa endusu mu public mugumire bw'osala taatawo nga mulema mugumire bw'osala taatawo nga musiru guma ng'olina kubeera mu defensive ate abantu bandiwadde nnyo chicken credit abakumutamugyako
Kubanga that humiliation olese omuntu ku stage omujjeko akazindaalo ojjeko ebyuma, that is a sign of great disrespect. Ayinza kuba ng'enkuza gye baamukuza tini ati kakati Chicken amanyisa neno mwana tabasita mu maaso g'abazadde be ekyeka mukikirize mu kigaani otegera kawo nalabe nga Nambe aswadde nnyo yamufudde lo nnyo zamagezi gwakunoonya namba ndala gyamwebamu ebyo damage already done. Bana abaana mbaza ne baba ne stadium. That stadium. Kubanga that stadium before your dad women kakole kyakola ki. Ati wojige mu. Fa Baganda omuzadde tasobya. Ekyo nekyo. Nze ndi Muganda nze mukasa. N'abasoga omuzadde tasobya. Omuzadde ne bajja nakuba oli mu public oguma. Olaba president wa France akakazi kali akalukanyala akakate kamu ku muluyi n'asaka busesi. Olaba omukazi akuba president w'ensi namba France n'atamudiza. Who is Chicken okujjako ebyuma. Goli kuswaza. Kyaswa Nambe mu yaswadde nnyo. It was such a big humiliation. Okay. Ochagade bulungi. Chicken ndo. Naye nga tubaza batikitoka okwagira Chicken nonya Nambe mu musotinga ebintu byamwe ate temutulaga weakness za mu public. Ebyo bibe mu kisenge. Kubanga taata asigala taata ne mama asigala taata. Abache nalabi Chicken mama w'emboko. Mama wa Chicken oyinza kama si azalani. Yana lento obulungi bwa mama nafuna Nambe mulungi sigambe Nambe musajja naye kakati obulungi bwa Chicken yagatta obulungi bwa nyina kitaawe era kati kayina okwekuuma endwadde zitwala abayimbi onakulajjo president w'eggwanga yagenze ku NRM ne yeewandiisa ne bakyamani bazi district zonna abe NRM nalabye ne Majambere nga yambadde ng'abasawo Abaganda ba Archbishop wali omusajja bamuyita Majambere ayambadde ng'abasawo Abaganda ne bagenda ekyaddondo naye omusabo mukama waffe omukulu w'eggwanga nga mukuwa ekitiibwa ekingi nga president w'eggwanga tosobola kuyingira mu kazigo ka NRM kwewandiisizza nomala emyaka 4 40 years njagala tugende mpola wano ngenda kusomesa mpola yagala abeereko ayagala aveeko emyaka 4 noyingira mu kazigo kali ak'ekyaddondo nga nekyagulanyi yakamulamu opposition emyaka egitawera 4 yazimba flat ku ttaka mu Kampala wakati n'ateekako compound ng'asobola okwaccommodating abantu abalala omutwalo gumu wali ku National Unity Platform naye omukulembeze w'eggwanga alina budget alina bainvestor alina omusaala alina government ennaku zino gwena nyini wa parliament kino nkyogera mpola n'okyama mu kazigo n'obula ne bw'otuuza abagenyi bo ne yeekweka mu mmotoka ekintu biswaza abagenyi bayimiridde president ne yeekweka mu mmotoka n'awanika n'aswala campaign agikubira ku mmotoka waggulu nga tino gatay omusajja yali badde atuuka ku reception n'agenda ku boardroom kasobola ogenda wa Trump n'olaba ogende wa Ruto agenda wano wa Kagame Rwanda watono kagamba Bannayuganda bawa President Museveni obwesige embewunye entegeera yammwe tulaba tasobola kuzimba ofiisi ya kitebe kye anazimba ate eggwanga alitambuza mu ngeri ya kirabadaba style kugamba kwanga nakabya amaziga amaaso kano mulagize manyo kabira eggwanga lino nenkera ku makya nendisabira nze buli ssaawa 9 nkenda kusabira Uganda Katonda atuwa omukulembeze amanyi omulembe ogutambula Katonda atuwa omukulembeze wa disrupted economy atuje mana abakulembeze balime mwanyitunda nakabya amaziga ng'omusajja kyankoze bulungi omusajja najjako ku NRM wafugidde emyaka 4 ate bakyapangisa alisaba uli ate kankwa information anti Bible egamba omuganda agenda kuwengera 2 Bible egamba aliba omwesigwa mu Katonda mukinene aliba mwesigwa omuganda naga nti akali bakendo kalabira ku mukongo ng'okyapangisa woofiisi nga tunazimbawo na kizimbe ogenda kuyamba otya Uganda eyina ebizibu ebinene nga bino ebitono bikulembye solovinga njega tukozesa logical common sense njega tukozesa logical ki olaba talina bulumi bwa woofiisi ekyo kikolaga ki njagala njogera empola kitegeeza there is no NRM more after the departure of Museveni. That is the assumption. My assumption and my opinion and my allegation. Nti NRM teliddamu kubeerawo. Kana yakimanyi nti sawa na yegendera. Olw'omutima gwo gutali mulungi NRM agijjewo. NRM would have been the best historical political party in the history of Uganda. But due to its disorganization, it will be no more after 5 years. Nagambye njogera mazima atayagala nti awa ayagala kola kyoyagala. Which means nti after the departure of, because this President Museveni is going. Gomanyi batina famu byobufuzi. Omanyi bakisironda. Nze Katonda yandaga Museveni tacha agenda kino kyekisanja tekisembayo. Ne bwana aba ayagala atya, ne bwana aba akoza atya, takoma mu myaka mirala eta. Yena inzo kubanga ali plan ya transition. Transition. Ne kati yekini tijakola ki? Ne kati the grassroots emirandira gyazimbye. Tekyafeeringa President Museveni. Kubanga tamanyi na bintu biri mu nsi. Kati okimanyi nti ewammwe Mayuge. Ndi wana mtunga. Namutu ngambe Mayuge. Kiro y'embizi ya 10 Mayuge. Omuntu alunda embizi ye. Inagendayo. Sigula mbizi ndi Musiramu. Nenda amatu binagendayo nayo. Kati bwona biranga ekitundu ekyo tikinako. Kutasera mbizi. Okay. Nga kiro y'embizi egula 13,000. Oba gisubula meka musajja wato bagisubula 10,000. Oba na litunda 5. Kati level y'obwavu bw'abantu bwe Mayuge ne Busoga. Chekikulaga the one of the best failures of the NRM government. They don't know. Tegwanga lya bantu badako. Ate is comfortable saying to Uganda etambula bulungi.
Because these statutory beliefs ezimuweebwa bagenda ku kintu kimanyi World Global simanyi PPI balina simanyi World Global Index bilimba balosa Uganda eri bulungi nenga mukatula mugula abantu banaku nkuwadde example oli musoga gende mayigo kira business teba konkome nya njagala omuntu akobesi mukuna gadi bajalimba sisobola ngitegeera kubanga oli musiramu kakati tekigana kubuza bajirya kubanga banasiga mwali basiramu buza tubuza kiro yenyama kiro yenyama yizo kwa yali ku 12 towakana kati abantu kiraga obwavu ti President Museveni alwati abasoga bamukyawa tamanyite ekizibu ky'abasoga banaku abasoga bangambye manyize ndi wano ntusa bubaka bwa abantu nze ndi nabbi ngenda bangambye nti ebimu ku byakyaya Museveni abennyanja abantu basubulanga ebyennyanja baba ku bemigo ne bajeddiza ekyo takimanyi ne bangamba nti yakayise etteeka ly'ebikajjo naye etteeka nga lyakayita era abasoga bakyasafalinga n'ebikajjo ekyo takimanyi talina kyamanyi kyamanyi kakati nga tunamanya bizibu biruma abasoga mpuliriza ng'omanyi nti yaba miitinga ne bayambibwa njaga tuli ku rediyo yakyabazinga ennyanja yaterera njagala yogere ng'omusoga ate tulina gundi y'okwesimbawo kandi which chairman will be ennyanja yaterera ennyanja yaterera ennyanja y'ebuyende yaterera yasaba dialogue n'abantu ab'amaadi batyame basala amagezi ate kakati ng'amagye ge gawamba ennyanja kati bakiyita playing on emotional intelligence of the people. President Museveni soka mpulirize musajja gwe soka mpulirize kati President Museveni buli 5 years abayo ne byabalimba yefula nnyo active mu kiseera kya kalulu ebyo nabyo byakunonyezaako kalulu ndi Museveni abafuze emyaka 4 nga yamanyi nti bannayuganda bawumba tuutu njabalimba ne opposition kyetandise okukola. The politics in Uganda has become a business. We don't have no more nationalists. Nationalists. Tetukyalina bantu bamoyo gwa ggwanga. This thing Museveni yayigiza ba politician ebyobufuzi. Tebuli myaka 5 ng'okulonda kutuuse mwefuule very active. Mujja mulimba bino ebinaku ebiwumba tuutu. Mubiragente mugenda kubiyamba kumbi mubizanyirako ki. Kati ye tactic ya Museveni tebukalwa agezako tukiza byabakoze ki. Okumanya tayagala nsi omusajja ono nti amala emyaka 5 ng'ali mu kwekyakalira. Nalanga bule myezi 6 najja ne yefula mbu abalumirirwa bwe mutabuuke bukoji bufere bw'abannabyabufuzi bonna bannayuganda mugera kubona abona emyaka emirala 10 nga mulimu oye nze nkyewunya nti bannayuganda be baliko ekizibu okimanyi nti bakyayaniriza President Museveni okimanyi President Museveni alina obuwagizi that is the weakness of opposition omanyi lwaki nti bale okumanya bale kubanga ninaka bagamba before you attack your enemy first know his strength ngoka ali kulumba mulabe otegeera wali namba obuzibu fu abafuganya government we fail to know the strength of president Museveni netugana omuyigirako netugogana bwoganya kasi strength ya mwami Museveni esokeri mu bulimba he is one of the habitual liars strength ya okubiri aina abamuli okumga bali maniacs Mane maniacs. Kalina kwa Luzungu lutufu. Nti himo being a habitual liar. You know how he handles these people. Kati sawa sino Museveni osono muku bolu inagaba kwa na wano. Osono muwa mananga watata temako kutukumoku mungu kuwandi. That's the president. Twaka no kumanya obulimba bwe. Kakati is the same case atu kanyo kumanya obulimba bwe opposition. No opposition aba afuse nga Museveni. Him being a liar. Asumisa na opposition okola ki? Kati ekibalo kya President Museveni byamanya nti nimbye bannayuganda era ngenda kubanga kiriza Museveni agenda kudda mu item ekimufula okuyita opposition tekoze strategy emujjako so when olupikiriza nti agenda kuyita siwakulira ku TV talina maanyi naye nti Museveni muyekera nti tactics z'obuyekere z'obulimba n'okubanga bali maniacs bali money minded n'okuba takiriza enguzi nebeera mu ggwanga n'okumanya nti yagulagula daba opposition bonna kyekigenda omuzza mu ntebe Museveni kali yekka Museveni sente zaateka mu opposition nyingi nnyo zimubeza mu ntebe dabada bwe manku wakyayo nonywa osobola okugamba nti bajjo osobola kumpita omubi nti olunaku bannayuganda bwe tulikyawo omusajja ono ebyaddala ne tugana okubeera participated in end of his arrangement participative in end of his arrangement ne tumanya nti this is Museveni tetumwagala tetugenda kwetaba mu kintu kyonna kyalinamu omukono Museveni lwalivaako point number 1 Onako tulimanya nti Museveni kasakuteka mu kazannyo ke kazannyo ka Museveni ke kalwa kwe kwagala parliament ye gyafudda nakyo kankuwa ekyama nti Anita Amongi akoze emivuyo mingi naye one of the best achievement of Anita Amongi kwata parliament najigabira Museveni Museveni yanoonya ekirooto kya Museveni mu bulamu bino mbyogera from deep point of my heart yayagala okufuga parliament and he has achieved that Museveni tafayo gwe basente gabo oyagala separation of power toward separation Museveni is the center of power ndi gwe Anita Amongi on the parliament and one of the major activities Anita Amongi yakoze Anita Amongi ya wala opposition kuba olese sente ina sako buli opposition reporting Anita Amongi ati zemile byama byenjogera ne munyiga
kakati Museveni nga acha controlling opposition nga ajiwane ku sente najiwola ngati Amongi yakwata parliament najimugabira kati Museveni is the ekiroto kyali kya kufuga parliament ti Uganda gwe njagala ombuli dabadaga tulikole ya kyabazinga parliament kiki yambe munako Museveni anita Amongi ye muntu gwasinga obutayagala ku mutima Museveni yasoma obutabo amanyo okukola n'abalabe be naye omulabo ono mufuna munki dabadde ono mubi muri wanguzi kiki ayogera tekitali ku opposition bana bato mu politics oyogera bogezi na minister bagamba yalidde na opposition yawo teli serious yagala buyinza magana na kulumbe bawole haga yalidde yawadde haga oni ya meetings atayebwa simanyo bali mu byakito bo bali mu kabapadi naye Museveni yabisoma mathematics ndi Amongi abbi akoze buli kimu ne angasachi yampa powers of parliament oyo kamulekewo kati bino ebibina by'obufuzi kati nzija kubyampuga manyi nkuzimbira story amwe professor DF simanyi ecological party simanyi peasant party simanyi ebibina byonna nga bobiraba it's under Museveni arrangement Museveni amanyi omugaso gwe bayita multi party system okufuga okw'ebibina kibayita multi party system is a business from the bazungu nga bakikweka mu kibayita democracy multi party system buli mukulembeze nsereko y'omulaba agenda kufuna sente president wa ecological mpuga omulaba president wa mpuga agenda kufuna sente mawo omulaba agenda kufuna sente buli kibiina kigenda gabana kuki kakati atekamba wekyama bali mukuleta teka kino kitaba mujanga ne muntu bako mukono bali mukuleta teka kati bino ebina byobufuzi bifunenga eco money sente nupu zefuna ecological party zenkanene zansereko zenkanene za mpuga zenkanene za DP mawu yali munteka tekezo e proposal Museveni yagisainizeko mukono ene program yekuwe byama alina ababaka abangi yagendo singa okufuna ki sente kakati eteka elijja bali tamateeka abiri Mayibo terimba kwa parliament ayinza kujja ku TV na bibagamba Mayibo bo nabo bali mu business muyagala okumugaka wa parliament yakuchawe mugambe gendo yogera amazima ku TV awajja kubanga kati bampalana mbalinjira mu luwombo kakati Museveni yakoze arrangement n'agamba nti ebina bya political parties byonna political party amendment act buli kibina kinakufuna equal share of money okusinzira ku diriwo basi aliro wajje agenda kwekanankana ne nupa ina lead of opposition kale si business yagenda kulumirwa n'abasajja bali mu business bo kati nze kankuyabe kugula obwongo omuntu yena bagamba nti ndi mu kibina kya byabufuzi omukubanga luyi tulina abalozi milioni 18 yes sir abalonda bali bameka abe wanza bali 18 abalonda bali bameka ratio abantu n'abalonda tebawula na milioni 8 kati tegeza kuluna abagenda okulonda bajja kuba milioni nga 3 abantu bakoye katemba nada tuli ku mulembe nga abantu bagezezaako kimu kye basobola naye tebalina plan eddako tuli considering abayaka tali muntu dabada kakuyigirizamu ekintu kimu kyebayita revolution nekyo kiri ku mitima gy'abantu nze bajjo sijja nokwegula ku bantu bati balina kye bampa era sina kye bakola ki nze eni ali mwempadde ddiiru guno omundu line ŋŋaana kuba mbadde ku testing bakwano bange bonna bafunye sente bakwale sente mu campaign wa nnyo nengamba nekale kanfe ku bwavu kubanga nakimanya nti change si yakyagulanyi nakimanya nti change si lukwago change yenze change bana abantu bemberamu ene busoga basaba chapati kakati omuntu oyo babanga ku trust ategwe n'ogimenya mu Katonda mugulu amenye ko mutima that's why nzija nenkuba opposition kubanga zinze kimanyi na kirozaako nti omuntu ono bambi wakutunulira bwati akubona mu isu nakulaba mu essubi olimenya mu Katonda ofune ekikolimo that's why buli muntu ageze na lyasereza Museveni tali bulungi kati change eri mu mitima gyaki kati bana Uganda waliwo nga ffe babajja batagenda kulonda nga twagala enkyukakyuka eggwanga likole ki tufe tuwe tuli milioni nga 6 abatagenda kola ki nze ndi mubali milioni 10 ezitalonda nikule mwabina mulala tiwalonda salonda kubanga ndi mumbiri omanyi bati nga mandi mu milioni 10 fe nga tusobola katemba wa bibina by'abafuzi ati wabitunda kati nga ffe twagala kibayita omugendo mpuga tula ne Kyagulanyi tula ne Lukwago semuju tula ne Kyagulanyi nga twagala ku bya mwaka faananyi dabada nga Museveni Kyagulanyi yekka nga yavuganya Museveni nga mulale bali mbabiri ani awangula mu magezi go gwe njaga okisigire kifa tebageza batujja isubanga ntandi sosomesa nga Kyagulanyi katuli wano babiri gwe Museveni ze Kyagulanyi nga tuli mulesa ani awangula anze Museveni mbangula nze kati Kyagulanyi kakati kankuyigirize kino mulesi Kyagulanyi asobola kuba Museveni 85% naye kiki ekiyamba Museveni ti Museveni ajja kuteeka wano mpuuga ateeka wano nsereko Kyagulanyi ajje Museveni ajje DP ajje bagabanye percentage tegeza kati sawa zino kye bali mu kubala Buganda ebadde threat nti mpuga ajja Museveni bali bamukubanya okalwe Buganda era Buganda yatwali ya Kyagulanyi abakulembeza abangi n'abala nkendezeza nti percentage ya Kyagulanyi luli Kyagulanyi afuna percentage maka mu Buganda yasinga kati okimanyi nti Museveni we yamanya mpulya bulungi nti situation ya Kyagulanyi eri Buganda natandika okuinflatinga nuupu okujingira n'abaja bwendeeta mpuuga kati ekizibu ky'opposition Kyagulanyi n'abantu be they undermine people
ate situation ya Museveni does not undermine people daba not andika n'abantu babiri no kama Museveni tukenda kujja ku state ya kusindikira mamba n'abantu babiri n'abantu babameka naye ate Kyagulanyi bogamba nti daba Kyagulanyi ngenda kuzabigirwa ngenda kuvuga Kyagulanyi akunyoma utaba mukulembeze omukulembeze tanyoma because Museveni alaba mu engeri je yajja ndi yatandikanga Museveni ali asavinga chayi Obote yatwaliranga Obote paperwork Muzeyi Nyerere namwagaza Museveni lwaki tanyoma akola ne full figure nakola n'omuntu na buchamani engeri je yatandika mu kuwamba Obote ate nga government zali zamani kati amayiti buli muntu ne bamuyita omusikauto ne bakayita akafumu kaka nako akabbi ne kawangula ki okulembeza kakati ekizibu kya opposition yako wano ndi mwanyoma Mpuuga. Okay. Temwaso studying, you don't study the people and you don't study the books. Ugandans don't read. Mpuuga ono ayina kye Catholic Church. Ayina byakolede church n'amasomero Masaka. Okay. Kati ayina numbers zakendezako mu Catholic community. No baba 10 muva mu bino banga bayigumya bo bati bayina propaganda abagumya. Ompulira bati sabantu ebyo byokwegumya gumya by'ekisiru. Katolina Dr. Bajja akwata mu kizimba. Never tonyoma ngo mulabe wo yenna. Tonyoma ngo mulabe wo yenna omuntu anabo wamanyi tanyoma nayo kibati yenyi takola ki? Tachino. Singa Museveni yali wamanya ndibata kwa kata kwa myauti nefunza. Museveni ku mundu zaina ne mamba yandibata kwa full figure mu advisor. Kati weakness ya opposition. Mpuuga ina namba zake ndeza ko mu Catholic Church. Ne mu Buganda wakati the stronghold design. Eda. Ne biga abantu bagala biuja bagala baga abantu no yakola ki? Nti omulabe ono wakutwalanga ko omuntu omwe balosi. Okay. Kakati Museveni abala baga jukira Museveni ye state, Mpuuga ye state. Osoro bikole nga Museveni tabiri. Ompita musiru zikambyogere. Kakati Mpuuga n'abala nti tukoze tutya okwegatta ne bansereko. Muhammad Nsereko atamumanyi ye musajja alina empikizo obululu mu Kampala. Chairman Nyanzi yasobola okuwulira obugezi bwa Nsereko. Nsereko bagamba nti bajja tojja kuyita mu Kampala tukola ki? Tobit. Era nganza wagira Lewis Lubongoya ne laliikiriddemu. Kubanga Nsereko alina amapesa ge Kampala. Toyina kooti gyogenda muwadu omuwangule. Yes sir. Toyina residing officer bwatamanyi. Bwe yakoze statement n'agamba nti Lubongoya tagenda kuyitamu kyankuye wala. Nganza omuwangizi wa Lubongoya. Bagamba weno oikiriza. Kubanga nze Nsereko buli omu manyi amagezi gawe gali mu Uganda. Kankona bwiba. Kafulu w'omuntu asinga okubba olwa muyita Museveni enamba emu. Namba 2 omumanyi. Ako batu bamwiba. President Museveni kafulu mukubba olwa mu Uganda. Ati agona magezi ga kibbi. Namba 2 gotozanyisangako mukwano Nsereko tomwepangirangako. Namba 3 Mpuuga. Ready line up ya. Kati walo mukwano gwange opposition gwesagala kwogera. Ne ya yogera bano bo. Bano gwange oli mukwano gwange. Bano ti mukwano. Wali mukwano gwange. Mama Nsereko ti mukwano. Mukwano Nsereko mukwano wane mugezi. Kati mpoza kyenko gamba. Tikati bwe mutamanyi ndi bana abasajja n'amanyi ge boogeza balina ekibawaga mukata mu opposition egenda viramu awo. Opposition kati kye inokola. Ejemo kuloza ntono taina kyangamba. Mu bintu bya revolution. Kobe gwe daba dango inayo kawalako. Yes sir. Nga kasobola okugera ekigambo nti ma kasobola okujja mu government. Bwogamba ba revolution so nezibaddewo okuva Tunisia. Ndi buvubuka bakola ki? No watch. Awe wali poyo buta tosobola kunyoma musajja gwe bayita Mpuuga. Ensonga ya Mpuuga yali handled badly. Kubanga kati kiriza gana Mpuuga yagenda yagwa neno yaleka yekitu. Otegedde bulungi. Kakati nkulaga amagezi ga Museveni. Museveni yategedde ati ngenda kwewandiisa. Ne balina bakola omukola ba DF. Aba Democratic Front. Obwongo bonna obwandi badde bulwanyisa Museveni bazze ku Mpuuga. Agona Museveni yabayitawo. Singa opposition balinga bajjo. Nga badde makere ne basoma. Ne bafumiitiriza. Ne bamanya kati omulaba abalaki. Omulaba abala diversion. Nti obwongo bandi badde bateka ku Museveni ng'omuntu. Tubuze ku Mpuuga na Nsereko. Era bana kibaakoze. So kitegeza. Kandi badazira kanchokere ngati ku radio Kyabazinga. Tali kyogenda kuvuma Mpuuga kibatamuvumanga ko ebivumo tebikyakola. Tali kyogenda kuvuma Nsereko kibatamuvumangako. Naye naleba abana ba Nuupu nga batandise kwekwasa Nsereko bavuma. Omuntu omugezi okola tali ka nsomesa ndi professor. Katereze n'akatebe. Nze nga professor Bajjo. Bwe mmanya nti Mpuuga ne Nsereko ebina byegase sibanyega. Nzija n'enkyusa strategy. Tugambe eze Kyagulanyi. Ngamba abaana bano bonna nti kati amanyi tugongere mu protest vote. Tuve kubale tubale. Bali mubaleke bakole byabwe. Kubanga bo batomedde Nsereko ne Mpuuga okwogera ku Kyagulanyi it was a mistake. Era si yategedde nti bazze kulwanyisa Kyagulanyi. Nabo si opposition y'abantu si bagezi. Bona betaka okujja mu Bajjo University. Balina okujja mu Bajjo University bayige politics. Balina okujja mu Bajjo University sebo mmanyize ebintu by'okuwamba. Nze manya nyingira nte State House mpangula nti akalulu. Mbakubanga nze Mpuuga ne Nsereko. I don't give Kyagulanyi relevance. Nkwata speech ne nkwata akazindalo bwenti. Nenga abana Uganda. Omulabe wange Kyagulanyi kwa masiki ni munange. Abona nganze. Omulabe wange yono omusajja ali mu ntebe. Agenda okucha akankana nenda gebizibu bya Uganda. Opposition y'abantu balina bizibu biruma abantu. Toyongera ku Kyagulanyi.
nkulaga ati Museveni yananyini webyobufuzi bya nkulaga bonawe yabatomezza tokyalina propaganda go kuba Kyagulanyi namukwata anawe Kyagulanyi tokyalina propaganda go kuba Mpuuga ne toyina propaganda go kuba Mpuuga nagwo kuba Nsereko namukwata both sides kakati anasinga strategy anajja nakwata ku nsonga z'abantu anajja n'amanya nti ebizibu bya Uganda bwavu bungi mazzi mabi nsoma mbi ngulu tugenda kufatulamu ebyo ebizibu abantu bajja kugoberera kanala bine Bampuuga abasoma ngati bali mukumalira ku Kyagulanyi budde. But who are the losers in this match? Nani ya losers? Kyagulanyi tana losing because tana yogera bana bebamukola ki bebamugerera Kyagulanyi banakwa sabo sirike Kyagulanyi kabe mufumbiro kabe senyonyi kebanakwata akazindaalo ne boogera ekigambo ku Nsereko nti nge ne boogera ekigambo ku Mpuuga nti nga bajja kuba malebe makalu justification is kubanga justification ira kubanga babaire bamogera gaye baluzinga nupu yezimbye Kyagulanyi manya nupu yezimbye Mpuuga dynamic y'abana Uganda omuntu anyigirizibwe nyego bakola ki nupu efudde Mpuuga topic from the baba loza basula Mpuuga tebamongera manyi ne Mpuuga loza sura Kyagulanyi atabongera manyi kati chief promoter wa Mpuuga ye Kyagulanyi ate chief promoter wa Kyagulanyi ye Muhoozi yafula Kyagulanyi oluyimba kambo biri ka Bobby Kibobi kati Muhoozi yetaka kumuona sente he has promoted Kyagulanyi wewe nanga zira soma za university soma leadership and governance chief promoter wa Mpuuga ye Kyagulanyi otaka bulungi nti Kyagulanyi chimbi biri bali ku Mpuuga chimbi 3 Mpuuga chimbi na Muhoozi chimbi biri Kyagulanyi chimbi biri ki nti omulab the best revenge to your enemies being successful bwemanya ati dabada tonjagala nena kola bituufu mpite mumberesa Kyagulanyi bagenda mu ntebe aba wangu de Mpuuga nakino kankigambe Kyagulanyi bwama bagala kadi Kyagulanyi yakosebwa okuyima Joyce tabata manyi byabufuzi mpuliza lwaki nkugamba nti bwogenda emiti yanaku weyingi sikero n'abakoba akoze ebintu bingi kuza abantu kumataka wine bwama bagala kadi wine bogenda jiweni ale kali akana kanabosa kabyamiza nnyo teri muntu kibaito ekigenda okusumbwa nupu kulonda ba candidate basiru mu bifo nga besiga kadi enyuma nyo diwo omuntu ngoleda alina kwali kutandikira singa nupu yali ayisama abantu singa ina baka bibiri ne ina baka 5 mu musanvu ki kitegeeza banna Uganda bebasigaza right n'amaanyi okwete nayo omuntu wabigobaga namwe ne busoma temukola musoka nupu ino bako mune bawa bubi abantu kadi tewa abantu buliriza balina yo manje eriye kubanga bamma abantu abandi wangu de nga baloza kadi ina amaanyi kadi ya nupu ina amaanyi tu naye abantu bebasinga amaanyi papa ni angepandike otaka dabulu kyamugamba ndi Kyagulanyi this time bamutadeka abalabe kubanga kiriza Ganda bagenda mu percentage ntono mu Buganda kwanga ekibalo kya Museveni yagala Kyagulanyi abaka 3 akendeze Kyagulanyi bwo nofuna abaka 3 kitegezo bovude mu kya Museveni nebyo ofuzo bwo bikoze eki ensi yone kulabanga yakola ki kati goina kubuka Museveni kategu abakadi ozwa abantu abayina amaanyi temiti yana obo mwakala kati Kyagulanyi no kuyiga kuzanya politics ayina kujja politics wa social media mu diversion semanyi mutu omanyi kati Kyagulanyi bakadama bamukomera mu intimidation oyo munyapi kakati bulira oyo munyapi oyo akulya Museveni no aba Muhoozi nga ino obusobozi nga government ndi wa nupu mweka ne waba Museveni yenyini najja naga kati Kyagulanyi nda kuchikide kya dodo mweka the politician kyakola sawa zino Kyagulanyi nagende wa Museveni amufula prime minister choka musiro bomwa taswa mwa vice president kibaita mudayo musome dabada yose boyigo byobufuzi mu politics temuli emotion mu politics temuli permanent enemy politics a calculation is chechi kubisa Museveni bwe yamanya ntika ihura akoza amanyanga yamongera contract ya miaka 10 nga mweke nenya Onke yamwetola ngomana ko oyigo batoli mu Bajo University ndikuwulira se nekati Kyagulanyi level yina iteka ku level ya bakadama ku internet beba mutegeya beba jene bafumba bi propaganda mu Mpuuga yaba demonstrate house nafuna obumbiru na simanyi Mpuuga yagaddono simanyi ya kwanyono ono yakutembwa kati biyambira wa wazira kati musajja watu nina unga strategy ne mulimo kola ki ne it's time Kyagulanyi okuma this is last term kubanga ngo yagala omwana kati nkubulya bino byogera mu muntu yagala revolution Kyagulanyi amayita ino mukisa mu 2024 kubanga kalina kintu kyakoze kyamanyi kankanya Museveni wala Museveni ekyaddondo ng'alika weweevu kiriza Ganda bino byebagamba mutyo bigamba watu wabadde Museveni tafunye pressure kino kisanja mulikaika mwino kubanga mugende mulimba banna Uganda 2026 Museveni lwava Museveni omwata imutebo lwagenda omuntu anajjako Museveni akola day and night Museveni nakolana Museveni asobola kuvaako kati nga ndi ku TV n'ebiki byokoze bijjako Museveni yamanya kati kambateekemu entalo kati obongo ona bamutadde Masaka bali mu kuvuma Mpuuga na Nsereko muleke n'abantu be gwe jamugamba abaana kati emulago njaga musomesa protest vote abego njaga musomesa abantu akalulu tukoze tyo kulonda abakandidate bagenda okova kubanga tumanyo ina abalabe bana oyina Nsereko oyina Mpuuga oyina Museveni oyina Bammawu kati gaze Kyagulanyi omuvubuka omuto nkonsentre to outcome this nkonsentre okuja notawundi wangu denja kati Kyagulanyi ayino kendezo obusungu n'amanyenge jagenda okwatakinga mu abalabe be mu nsi eziri civilized Kyagulanyi badde akongula jitinga n'Empuuga
Kutosobola kitegera. Omuntu ayagala entebe Kyagulanyi ali badde atakayo Facebook. Congratulations my brother. Ate byenjogera bakadama tebabitegera bana. Kati kakuyingiza politics. Omuntu anagenda mu State House. Congratulations my brother Mpuga and Honorable Muhammad Nzireko upon your new achievement. Me as a chief opposition leader, we shall work together. No tugenda kukola nabo. Ensi yabo na. Ensi lera bamukulembeze owenje omukulembeze. Sawa zino muntu kimusabeni gwatayagala bomanyi. Nkuyigiriza politics matua. Koni Naja Museveni amu amnesty namutekane mu government. Now congratulations my brother Joseph Kony, you killed the people, but let us work together to build the natural intelligence. Obusungu tebukola mu politics. Obigambo tebikola kanabo jano gama nti baju yebasta no mulambo imulago. Abantu babimanyira kati abantu bava ku step ya propaganda. Kwali ngako ba blogger abasempreza bi propaganda babikowa. Sawa za abantu bagala action. Kale byo nobyo okedde okoze eki. Watugamba Museveni omusobola kiki okoze. Watu china abantu bagenda kukuba amayinja. Kana kino katika mubira bili mukaga nakuzo mugokuna baja kuba ku opposition ya mayinja. Mugokuna ku. Bagenda mugoba goba yonna. Kubanga these people they have been damulira. Goba yongedde amadala afande damulira. Yayingira ghetto ngaba munyoma. Yakola emirimu. Omuntu abandi bali bagenda babega damulira ati ghetto gikolo oti abadda mukumuvuma. Muganda. Kubanga abana ba ghetto nupu ye balina muki. Nekati bagenda babavaamu. Madam kuvuma damulira magambo, madam kuvuma ba security kati yo kumbe eri mu kusensera kati sawa zino bagenda mu ghetto nalaba James mu birunga bamugoba wano. Kati onda ku drawing board no gamba kati nkoze enti. What went wrong? Kibuli kyagwako okuwayiriza politics okuwayiriza. Politics ogamata no munyampi byana fuwa bono mbega state agent. Kubanga bogamba omuntu state agent mbega naye abano nyacha kulya bagobo kino nyamu parliament. Bogenda parliament tofuna masara. Kati go state agent tofuna masara. Bama nyamu politics wa mirimu. Kubanga njagala nakwenda bati people power kyekibyo kyali kikanze ku Museveni n'atuya na. Neka se yakuza mu structure n'akuwa na office n'ekitebe n'akumanya gwe n'akuta. Kakati Museveni omwa utusimati ngotya. Bango oli munupu nenga atoli kole ngoli mugatta bantu. Olimbe lukwaga kwegatteko. Neka bano osanga bagamba tutagala twegatta. Kikati balina kibasobola ku Museveni. Basobola tutagala bantu bamwe. Focus struggle yaffe. They own the struggle. So kitegeka. Njagala katachiro kati Mpuga as equal struggle. Kyagulanyi as equal struggle, Museveni as equal struggle, but I have equal struggle. Struggle tayina nyinyo. Buli muntu alina contribution. Buli muntu nga obulumi bw'owulira. Nze ngende mulako nesifuna panel, that is my struggle. Omwana wange obutasoma, that is my. Omwana wange buli mwana alina kyamuyingiza mu nkyukakyuka. You don't need to own it. The struggle yaffe. Kati bateka kakati n'ekyokubiri nagenda okulanga gonna gavubuka gasama gagala kwesimbawo. Mu struggle tulimu abantu babiri. Mpuliriza. Buli ayasama kugamba bwe buzibu na Uganda babafera. Buli muntu afuna aba yagala genda mu parliament kufuna sente. Kaka bali mu business nga bali bekwesa mu struggle. Buwembo mulaba abibu ne bajjo. Oyo wakunga. Fefe kaba tayagala bintu mu struggle. Buwembo mulaba. Tuli abantu aba mu Uganda bali mu struggle. Nze sagala bwa emeya, sagala bwe mupi, njogera biruma banako. Ne buwembo yagambye sagala bwe mupi. Obulanga bwe yali muki. Ne omuntu ina bagamba nga njagala genda kukiikira bali. Museveni neka alina kwogera nnyo bivuma Museveni biwana Kyagulanyi nga ye fulaza nyira ku nnaku yo omuteeke mu parliament afuna omusaala. Milioni 4 buli mwezi. Neka namazima oli gajja kwani gumwana gwe. Ngatola kwiyo. Mu Uganda ni agogera. Bacho. Akato kitegedde. Teota kulimba ngati ndi musitwako ngayagala kifo kya pale. Muntu ali Museveni ogenda musiko kuleta sitwako ye. Yasuka kwefiriza bitiibwa. Zibaga yagala nekiyongo kuwanika Bible. Bana bona abe front bali musitwako babazanyira ku mitwe. Genda kufuna musala banakubazi. Mbombo zenzi. Nagambe ekigambo gwe mwana gwe nti woli abampuga ku ballot paper. Nola bansireko ku ballot paper. Nola Kyagulanyi. Nola Besigye tolondanga. Nobati koza ba opposition naku mpuliriza. Kati okimanyi nandala mafabi agenda kendeeza obululu bw'embaali. Amuli ate akendeeza obweseroti. Bampuga baje bavuyevuyize wane Buganda. Kakati ogenda kukola ki? Kati ngamba ti struggle weri ebina by'obufuzi. Nti tulina kusooka kuziika ebintu bina nagamba ebina by'obufuzi bina bisooka bigwewo. Tuire. Onako mukama lwali gye wagabina. Ne baba omugendo nti people power nga wenyalemu owa DP owa FDC wa Jema fenechi tuluma ndio mwana agudde mwana Museveni lwaligenda. Without that kati bano buli mwana walira kufuna leader of opposition neka tubamanyiti bana Uganda muri biwumba tutu muri bango bakulimba limba iPod managers iri mpuga za bala mpuga mpuga kwa leader of opposition abala iPod kamfiriza Buganda kamfeko fraction yafuza mu Catholic Church kambeko kyakufiriza mu Basilamu tubishura fena fena tugabane. Kubanga ekibalo kya Mpuga eragala kudda ku bwalide era Mpuga tagenda kwesiba ku president agenda kujanga MP ajja kuba MP agenda mu parliament agenda kujanga president naye mpaka bola bakena ne agenda kujanga MP kitegeeza nti ndi kwenda bwa president tabwagala amanyi batabwagala Mpuga yerimba mu yerimba limanda asobola kufuna yabo bakanafuka leader of opposition tasobola bafuna saka tulimbe manyize sirimba Kyagulanyi opposition akyali wa amaanyi saka kulimba limba bantu Mpuga kyagenda okukola agenda kulemesa Kyagulanyi ebiroto bye. Kuba Mpuga is more organized than Kyagulanyi. Twabino byafuma Mpuga ku TV. Basanga mukuba nkwata mu ngalo. How are you bajo? Jebale. Nange ne bwala nenga nokolera abantu kido kiki.
kakati mpuga mu machuwa politics kati ate Kyagulanyi akyali mu stadium bino byabayimbi nomogera ku wantu yena anyiga namulaba takutesa imo mu ngalo kati tosobola kufuga Museveni bwasanga Kyagulanyi amuwa omukono ate Kyagulanyi Muhoozi bwakusanga akuwa omukono otegera bulungi pakati Museveni atandise okwetereza mu majji kati kankuwe bwino mpuliriza Muhoozi abasirikale badde beetegera bomu yabakutte Muhoozi wongeke bwatadde mu majji tebakyamulimba era kankwena kino bakibagala Damulira ne bamukuza Damulira muntu gwe betolodde nga bawa information entuufu Damulira si mafe tamanyi byakulimba Damulira bamukuza bayinza ko bagenda mu ekifo ekinene oba okumunafunya naye nga bagenda mu kinene kubanga yagezezzaako okugoba obufere mu poliisi kati Museveni badde kati kankuwe Museveni adde nga beetegera bomu Museveni abadde mwangu wakufera Muhoozi si mwangu ebisirikale byonna yabikutte yabagemye through the right channel simanyo babayiti oba mukwano gwo ochidi ati kati semumanyi Muhoozi kolagana naye njya kuvuga nze bajjo naga Muhoozi wafuga nziruke Uganda ojava nze mu bantu besagala kwasaka kula Muhoozi nga president yense gesagala kula era ngenda Kongo na Zambia naye kugambye muzamazima ngogeranga bugakola mu majje bakutte bana bateze bomu ekalerwe Sakyuti bade yekolera kolera bibomu ge wairiza ADF nga batisatisa Museveni n'aba wa budget kyengezako kutegeeza kati baba kutte kati bakyali gabanyo bulifu ya mwaliwo mukwano gwange abadde mugundi ono gwe bafudde Burundi ataki abadde alimba nnyo kati obulimba bugenda bugwa muki omusajja ali mukirininga majje ffe tuli kumpuga na nsereko kyengezako kulaga let us wake up bwe mbanna kusobya dabadanga atulina obwavu ffe nabo tuluma tusonyiwagane tuve ku politics wa social media ajja kuba kubiri gwenze boka no movement nalidde mbizi oba nalidde omulambo sina kyenvaako ngagala nankubulira nti Kyagulanyi sai time wake up Kyagulanyi bakutwala Kyagulanyi bila abiri mukaga tulina kyogenda gamba abantu wayogera ebigambo byonna biweddeyo ebikola kati watabacha ni butiki ngambule kati abantu bazuukuse bana Uganda bazuukuse bili bya butiki ngambulera byakoma byagwawo kati nika tikyogenda okuzaamu abantu sagonna bwajjanga akugattako kola naye tomuwala dambu mukwano gwa mpuga bagala bwajjanga yakwetera miti yana mu wekadi Van politics ono wakufuga fire base. Manyi bino nzenga Kyagulanyi amazima. Kuba omwana oyo temumwagala nganze. Museveni yetagayo omuntu nga Kyagulanyi amukangamu. Era mu Uganda yena asabira Kyagulanyi okugokola kibi kubanga Museveni agenda kutyobola n'abaana bo n'obulamu bonna. Oyo mwana bulwanyi nyamunga batekayo kapana de mulago. Naye kati ayitiriza okuba n'abantu abatamwagala abamunonyako ekyokulya. Kati mbakubanga nze Kyagulanyi mpuga ne manya nti yali ebitaano muyita ne mugamba mpuga abangambi wafunye milioni meka kubanga kancho bokola gwe deputy president wange gende kasese tufune office ya NOP gende mbale okole mobilization tomugoba bile bibatagala kuulira mune abantu opposition bagwedda tobanga Museveni abifuga tebina magezi mazara bili muri twagala situlago twagala kuwamba bina kubizibu tebanja amagezi ge gawamba ocho ntabado okuwangula akano kuingira state house yanjawulo ocho nti mukuingira state house atwetaga Damulira ne magambo ne Muhoozi ne engeri gyo bayisamu ocho nti ora bali bagenda kunkwata kusema ya wiki wedde bampita kusema ayo nakola statement ku TikTok nenda open buli otambula ngoli musana mazima toletaga kukweka ndabirwa mungo yingira abantu buli omanyi nakweba nayingira musitwago eyaddala nganze bajjo obwavu bwange bwe munyingiza mu kubanga sina gwe nkolera baana bange kutsaka Uganda ki buli oyingira musitwago nga tolina kyobala nga tolina kabampani otambulira kwa ndali n'abantu balaba entambula zo eno public tebagirimba singa funa tudda kutubo nitumenya nti kati bannange ekizibu kujjako Museveni kituufu tumuggyeko tutya akatalo kampuga n'ensereko kaabisa okulonda kwa Museveni yewandiisa bulungi Museveni bwatutwala nga tuli mu bintu ebinafe era yagire yano ne Kyagulanyi afuna ba think tanka abala ba beyond avuga bana abantu abanaku abanonye mmere buli muntu ali wa Kyagulanyi anonya kifo omwana anonya kyakulya kati okolota ba boda abanoonya pikipiki emu bakutwale mu ntebe era Lewis alwana nnyo n'abantu olina kutuza Ssenyonyi otuze Rubongoya otuze Nalukola mu planning eno zili revolution si abantu ba boda ba uganya ku internet Kyagulanyi yegobako abantu abagezi n'asigaza abasiru era jakola nga kadi bajimye Segona era nga basembeza omusiru sitwange judda abagwagwa abangi tetambula ate mu kuba think tanka kati mbera Kyagulanyi nkola alliance ne PF nengamba Lukwago ne Ssemujju Mbaki kuba president nzemba we ebife ebindi si agaba abantu bebagagwe Kyagulanyi si agaba ebifa bannayuganda bebagaba njagala si abawa bakola bukozi alaga Lukwago tujja kuteekako omuntu Ssemujju tujja kukola ki ndi Besigye wamanya ekisolo eyo kateekayo owamu wa PF ne njagala Ssemujju okumaka lulukange nga Kyagulanyi Lukwago mubbi wa bululu mulungi Lukwago geno nyambe Kampala ogindeetere opulya buli kyekugamba awo otambule ne bw'onooba owalana omanti bawalana okuva ku gatekeeper paka ku mpuuga banaakoma ddi okuwalana kubanga bino ebintu eggwanga lino terigenda kuteera nga tukyali basiru nga mindset yaffe tekyuse so kyetagisa toto musooke mukyuse mindset yaffe nti bajja atufera mukitegeere ate bajja akomyako ebigambo bye nze kyonti abantu bali bamanyi saazi ngenda kolera NRM bwe kyonti abantu bonna ku internet bali bamanyi bali bagamba biri abiri nagamba nze kansigaleko mu opposition wogu bannayuganda bonna bagenda kundeka
So unoli wenka. Nzeka. Opposition ngirimu. Opposition y'abagezi ngirimu nzeka. Nzeka ngirimu kubanga nzikusobola kunfuli. Tali MP. Aiza kogera byenjogera. Tali wanupa aiza kogera byenjogera. Tali wenye ali aiza. Kubanga bo. Mpuliza bo. Bayogera bisanyusa matuga abantu. Kubanga bamanyi bana Uganda banaku. Bangu bakuzanyira ku mutwe. Ampulira. Temunayiga jangu wefune ndogenda kujja ko Museveni. Museveni yagamba Museveni avako mu kalulu. Njaga tugende mpola bufubuka gwe. Ndabadonda bikiro kubanga otegeera. Museveni akwataka lwalonde byabakama. Akakume n'amagye. Bwe byabakama akwataka zina ndikyagulanya wangudde. Waba wangwira asobola. Tasobola. Besi ya wangula Museveni emirundi ena. Era Museveni yerangirira. Bili abiri mugumu press kankobuze ndabada. Wevu ya bili abiri mugumu nakateri we yali amani. Eya bili abiri mugumu nange nali manyi tulina n'abazungu ateka wo mutwe. Nge ngamba bannange kuna agenda. Nentula mudera ngamba Trump atulengera mu nnyonyi. Kata banzite SFC yakola. Nyabaga banayi mu nsonyi badde manyi tulina abazungu. Matekera bulungi. Kati bana Uganda benyine bakirizo kudda mu kasasiro. Londo omuntu ngola atali mu kabampani bannabya bufuzi bagala nnyo kabampani. Bo bagala nnyo okugera bagala okuwulira. Londo omuntu ali ku nsonga. Emyaka ana Museveni yamanya nti opposition Basiru kamba Basiru walize ddala. Gine mikutu najiwa ne boogera kuva ku macha. Bakera ku TV na radio kuva Museveni. Ne babuuza avuma Museveni okuva ku macha paka kiro ewamu okoze kyajagamba ngazi. Samuel okuvuma Museveni sikye ekikulu. Okuwana Kyagulanyi sikye ekikulu. Naye omunako ono akufunyeemu ki? Ababaka balina ne budget bamanyi kati emyezi mukaaga bagenda kuspendinga. Naye mubaka atabadde mu myaka 5 omuzaayo ta mu parliament. Mulikuba Kyagulanyi amulagidde ne Museveni. Kali zono njogeranga mu Uganda yagala enkyukakyuka. Yes sir. Kugabadde obusirusiru bw'ebivubuka ebibeera ku internet. Ebitategeere byali mu ensi bigenda kuvuma diversion musiru. Bigenda kulemera mu mbeera emyaka emirala emeka. Kuba sayini zonna eziriwo Museveni akomawo. Watu bali kyemukoze kumuggyako. Nababa beetereze. Bino bennyini ebyo ku internet ebyasamira abantu tebina kye bikola. Bibeera eri kukomba box. Byo bimanyi nti bw'ovuma Mpuuga baba ovuma Bbaji baba ovuma Kyagulanyi. Baba ovuma Museveni tebina ky'omukola. Amaanyi gabyo gali mu kuvuma. Kifo ky'ogenda ku ground okusomesa abantu. Nti protest vote egenda kuba bweti ne bweti. Nti tugenda kujja ko bweti tuti Museveni. Amaanyi gali mu kwegatta. Neyo namukusiniikiriza manyo. Era ate ebisiniikiriza manyo biyambye Museveni okufuga emyaka emirala ana. Kubanga obudde bonna bimaze mu kuvuma. Okuva ku dino. Kakati ne Muhoozi ajja kujja bifuga emyaka emirala ana kubanga bisiru. Abasiru ebyo musiru omugezi yabirya. Bana Uganda abasinga basiru. Tebagala magezi. Kyobanga mugisha muntu talina following. Bobo ina bana Uganda bagala omuntu abafaana n'obusiru. Gwe jangu oli mu byaddala kubajja munnako ate bajja kuyita munyampi. Sasa unategeka okwekala kasadde bali bagamba Museveni yamutumye tufe. Kati byo byagamba nti change eri mu muntu Kyagulanyi. Change n'omwana omutwe we munagaza okuleta change. Byo busiru byematiza nti Kyagulanyi yekaya yizo kuleta enkyukakyuka. Ekitali kituufu. Omuntu agenda okuleta enkyukakyuka ne Kyagulanyi yizo obutavaamu. Oyo omusirikale akoma Museveni y'omugongo. Ayinza omukuba essasi. God forbid. Nkuwa example. Omuntu anawamba Museveni tayogera nnyo mu mawulire. Takera ku TV. Tabira mu press conference. Omuntu anawamba Museveni. Talina omwamanyi plan we nti agenda kumuwamba. Kubanga Museveni gw'owamba ayina buli kimu. Kati olina kubanga oyikuuma ebyama nga kyogenda omukola ntakisuubira ye muntu agenda okuleeta enkyukakyuka. Omuntu anawamba Museveni talinda kalulu atandikirawo action kati niminanga nebitazuuka nebigamba basajja bali mu business. Nze ngenda kuwa omuntu agamba nti bajja ompange endendye oyo muwa mpange endendye nfuna obukadde 3 nkuwako obukadde 10. Nze nalaba bukadde ate zo nteka mu bino ebyekisiro. Nze nange otyanimba nti Museveni aviirako mu kalulu kati nga n'akabavubuka akangu kakulemye mbw ate kale kagenda okuleeta emmamba mbwokagire akati kankubuze kwe muvuka kuva mu kwesisa. Kana akangu tutatusobola okutandikira president vote twekalakaasa kagali batolinda kanene n'ebina Uganda babiroga tebyayonka. Katujja ku masa